Yes, right, mugamba mutya abaana b'e Dubai ai Uganda kwe tubeera ng'era tuba tukomyewo gezaako baweereza mu edition endala. As we get ready for December, show nyingi ezigenda obeera mu Dubai, activities zigenda kuba nnyingi nnyo. Rero tuba twaleetedde ku bibuuzo, tuba tuludde nnyo okulabika. Ate tukoma of course tuba tukomyewo n'ebyakabi, tuba tukebera wano ne wali what's really happening. Dubai, are you ready for the DXB Winter Fest? Yes, of course. By UG, by now, Winter Fest, December eno nga 7. Olunaku lwennyini Big Eye lwagenda okuba n'ekivulu e Kampala, ffe tugenda kuba ku DXB ate nga tugezaako kola ki? Okikwasaganya. Tuli mu season ya mirimu, tuli mu winter. Eba winter yatandise, eba yatandika. So bannayuganda mwenna abali muno nga munoonya mirimu sayitayimu, mubeere nga muteekamu amaanyi, mubeere nga mwepushinga, mubeere nga muteeramu ddala kati amaanyi okuva mu buto oba okuva ge bayita amaanyi like teekeramu ddala amaanyi ageetaagisa gonna ag'omu buto gajjeeyo bwe batwe bagamba. Kitegeera. So obeera ogezeeko okulaba ng'okola ki? Ng'ofuna omulimu, dropping a CV. Like bannayuganda bafunye emirimu, gezaako okuba ng'oconnectinga munno ate asobole okuba ng'akola ki? Afuna omulimu. Kitegeera. Yes, incident eziriwo mu Dubai wano. Twetegekera just Winter Fest era mwere nga muli ready. Okuyola kubaawo ekuli okutonotono. Bakubye wali akazimbe naye akazimbe bujjo bakakubanga. Step by step, buli omuzaala ne bazigyamu abaana bonna babaddemu. Kumpi bazivudde mu line. So, yo step by step ffenna tumanyi ebikolebwa, ababeereyo mukimanyi. Sijja gendayo nnyo because abantu babeere ate babeereyo bannayuganda, so I won't say. Naye obeera mu kifo nga bakikuba leero ne bakikuba n'enkya ne baddemu ne bakikuba. Like police ebasala and you still stay there. Kitegeeza nti maybe you need to change your business oba okyuse w'obeera. Toyinza beera ku kifo nga police ejja leero n'enkya n'ejja. Ate still n'oba ng'osigalawo. So munnayuganda yenna nga mugezi, you have to understand that this is not the place to be. Kitegeera. Obeera mu kifo nga police ejja ate lwaki oba weesibawo? Yes, visa za Uganda zitambula bulungi. Zitambulira ddala bulungi. So nja bagamba mbeere nga muba nga mu applying, abaagala okuyingira muyingire, abaagala okufuluma abaagala okukola airport mubeere nga mwanguwa. Tuyingira December, tiketi z'ennyonyi zigenda kuba za bbeeyi nnyo. Mwenna abaagala okutravelinga saawa zino olina okuba nga wabuukinga dda. Omwezi gwe tugenda oyingiramu gugenda kuba gwa bikujjuko, people are going to be moving up and down. Naye nga mwenna Abannayuganda muli ready to travel, so mbeere nga mudroppinga like mubookinga ticket as quick as possible. So okuba ate nga muwewala okuba nga ate mutataganyizibwa nga December etuuse. Oyagala genda mu Christmas tewabookinga ticket, New Year tewabookinga ticket, so tewali drama. Tubeere nga tulidde ate tubeere nga tusobola okuba nga twetegeka okuba nga tutambuza famire zaffe, baganda baffe ne bannaffe. Kitegeera. Mubeere nga mweteeka ati nja banjulira kampani ennungi esobola okubayambako okuba nga mutravelinga, muplaninga trip zammwe mu Dubai n'okuddayo e Kampala. Oyagala nnyonyi ki? Oyagala tiketi ki? Oyina famire, oyina baŋŋanda baani abo oyagala okuba ng'oyingiza mu Dubai n'okufulumya. Yes, nja bajuliza nti banaye twekuume obulwadde mwe buli mu Dubai. Beera nga weekuuma, beera ng'omanya patana, beera ng'ogumira ku muntu omu. Omukazi oba okola ogenda n'ononya ssente ky'oyagaza abantu abagenda okukuwayo dirhamu 2,100. Beere nga tebakulemesa obulamu ne future. So tugezeeko okuba conscious. Abantu bangi balina ID ate nga balwadde. Kimulina okukimanya, abantu abalina ID abasinga balwadde. Try to be as conscious as possible. Bamaama ddala abakyala muli sikinga nnyo kuba kizibu nnyo oli okuteekamu dirhamu ze 1,000 n'omugamba okwambala kondomu. Bamulowooza ekyogenda kujja bw'ovaayo kyogenda mmira Jasmine. Obulwadde buli riyo, kiba kibi okuzzeeka ng'oli mulwadde ate ng'olina lubuto nga ne taata wawe tomumanyi oba taliredde okuba nga akuteekera in, kuba abasinga olwazi abo abawala abasinga badduka. Saudi kitokota. Abaana abasinga bano ba driver bagenda ne balumba bano bakadaama n'amufunisa olubuto n'amuseega ne siriimu. Nammwe ate abadde Uganda, just try to be conscious. Bodde Uganda totwaleyo mululu, totwaleyo mbeera ya njala. Try to be conscious. Mukazi oba mulekayo, what you have to first do, mutwale akole medical ya layisi.
bamuggyeko buli kimu. Kimanyi medical yonna emitwalo nga 25 full medical, bamukebere buli kimu dira 250, bamukebere buli kimu. Ogende ekintu kyogende ng'okigendamu ate ng'okyekakasa ng'olaba tewali mbeera neabamu mugenda ne mutwala enjala, obadde Dubai omanyi omaze ebbanga teweegatta n'otuula ku mukazi ovudde Saudi Kadaama mwabeera mu biyumba n'otwala enjala muzinyi n'akusiga ssimu tanikakkaba nga tolina okudda okole contract yo tennaggwako neekusala. Bakyala mutugezeeko okuba nga mwekuuma. Abavudde eno mudde Uganda nga mukimanyi kitegeera abalwadde be basigala e Kampala eyo engombe eyogerwa. So oba ozzeeyo mukyalina gw'osisinkana making sure omanyi status ye sobola okuba ati ng'oba n'obulamu obulungi. Nammwe abali e Uganda tolowooza mbu omuntu avudde e Dubai mulamu nnyo, bajja kutta. Abantu abasinga bola abadipoti nzamuzze ebiseera ebisinga alina ebizibu, sooka obuzeewo no bamudipootingidde kitogenda nga weeyanira muntu akuba avudde beeru naye wavaayo abantu abalina ssimu. Wano wenyini wetuli abantu balwadde, but you have to be conscious, you have to respect yourself, you have to respect your body. Manya ekyakuleeta okusinga. Amasayi tugafune tugakole carefully, use a condom. Kitegeera nga Kinsa bwagamba nti weemanyiiza okukozesa akapiira naye oba togenda kwegatta okambalamu n'olaba. Okitegeera ate tewaliwo sirimu waliwo n'endwadde endala. Kitegeera ezisobola okukwata UTIs weezire, waliwo zi UTI, waliwo zi STD, so you have to be careful bannange, mwekuumire ddala. Yes, okugendako mawulire agafa Uganda twalabyeko Alien Skin yakwatiddwa era omusango bannafangoni oba abantu beyagenda nabo okubaako ne video zebaalikodinga bo bennyini nga bakola ekikolwa ekyo nekibanga after right now bavunaana okusinziira ku video ezo kuba osanga singa tebeerikodinga osanga ku mabbo bagamba buli kimu kye bakola bakikola ki bakirikodinga naye sometimes ojja kwesiba ojja kweteekako omusango keni ng'olaba. So what is best is singa mugenda kukola ebintu ng'ebyo kwerikodinga mu kukendeeze okuba nga musobola okugamba no si yaffe naye video weeziri ezibapiininga mwe bennyini nga muli ku ddwaliro mutadde abasawo nnyala mukola ebintu ng'ebyo. First of all ekyo ekyokukuba abasawo kyabadde kintu kikyamu nnyo era buli kimu oba olina okyansalinga. Ate kyagamba mu abantu abagamba mbu kati akolera Museveni yamuvuddemu, that is a stupid talk, a very stupid talk. Buli muntu yenna akola omusango baba balina omumukwatako. Muleme ogamba mbu Museveni yakozesa sipapa n'amukowa. Museveni teyagamba ko sipapa genda linnya kizimbe oba genda linnya nnyumba ya Sudan kubbayo majja. Si yagambye Alien Skin mbu agenda akuba abantu. Whoever does a crime alina okukwatibwako, etteeka lye balina okuvunaana. Oba waliwo abantu abaggyibwawo ne babaako ne bakwatako ne bayambibwa. Sasa Alien Skin ali luzira, sasa Alien Skin ali mu kkomera nti agenda kubajja muzza ku Mmande ayongere okuba nga bamusomera emisango emira kuba emisango kati mingi sasa olunaku lwalwayo emisango gyeyongera. Abagenzi bamukeberako okulirwana de Mayinja bagamba embeera si nnungi, so mwena abantu ba Fangoni mwongere omusabirako akaviiri baakasazeeko naye kyeka oba baakazisizzaako kicupa like enviiri baasazizzaako kicupa kusinziira ku mbeera gy'alimu baamusazeesaze ebigoli yenna nti manya ateekamu ekiboyi temujja zijjako ate nga zirina ovaako. So ne wagenzi Alien Skin wagenzi Ronald Mayinja abantu nga Douglas bavuddeyo ne bamwogerako ne bagamba ne bamugumya. Abantu nga Douglas Lwanga yavuddeyo n'ayogera Palaso ya supportinze for the first time. Palaso ya supportinze Alien Skin government eno naye buli yavuddeyo n'asupportinga basabudde oyo ku internet anti obimanyi okusiba kwa Alien Skin a lot of hate is coming out. Abantu bangi balaze nnyo obukyayi kwa Alien Skin ng'ali mu kkomera nti ne oba oli wansi people will still kick you. So Alien Skin alazinyi buli era buli yavuddeyo n'amwolereza bamwokyeza. Baliwo ne bafigaza bali happy like bali sad because Alien Skin bamukutte. So figures naye na statement zade naga nti tuyinza okuba tulina differences naye si wishing Alien Skin boba kyaliwo kubanga bamusibye mu kkomera. Person agamba ebyadde ensonga ezinate zinottulwamu ne solving ekitaasanyusiza abantu era Palaso naye bamutwala spaces no ku internet. Bw'otunulamu abantu nga Douglas yavuddeyo n'agamba bana Alien Skin naye yali basobola okufuna a better way to solve the matters. Naye tetujja kijja nti Alien Skin yakoze ensobi nnene nnyo ogenda okukuba ate abasawo.
because omuntu yenna yali abaddeko n'omuntu wa accident. Omuntu wa accident you can't tell when kigenda okuhappeninga, naye because nsambi ebaddeko allegations nyingi ti ebyo simanya biwowoolo biki omuntu nange naffe twalinako omuntu wa accident era twagenda omujjayo bamutomerawo twagenda mutomo okuddako olweggulo nga baba boogera naye wayitawo akaseera obulamu ne bumuggwamu ogenda okuddamu bumukuwa nga bamubaaze eddo bwangu obw'okusala bungi. I don't know but that's how it is. Omuntu wa accident organize baba beetaaga ozikozesa yimbo kati wasitoofa oba wa gavumenti oba so gavumenti yabakkiriza okuba nga ejjamu abantu ebyo bintu byamba abalala, so omuntu wafiira omutima biwowoolo ndowooza biki eby'omunda n'obwongo byonna oba byonna babijjamu oba abantu bagenda omukebera nga bamubaaza eno bwe bati ne bakubaagana wano mu kifuba baggyemu ensigosigo ze beetaaga okuba nga bazikozesa ku bantu abalala abalamu. So bwekityo bwe kibeera omuntu we yeefiisiza bw'ati baba ready obwambe baba babulina buli kimu baba bakirina okuba nga bakola ki bakusala. Ekitasamusiza abaana ba Fangoni nti mubeera mutya ng'omuntu yakafa ddakiika emu bbiri nga mwamusaze edda ne bateekawo embeera okuba nga bakubye abasabe betwogera Lenskini ali mabega wa mitayimbwa. Yes, nga tuddeko olutobeka Ibra Kabadi yakozeeko video awo ng'ali very bitter n'ab'ensambya ne poliisi okuba nga bakutte mukama we n'abagamba nti abadde ennaku nnya oba essaawa ntono okuba nga Lenskini avudde mu kkomera lwa nsonga. Lenskini yabadde ku kozi ntuufu. Simanyi kozi entuufu yeriwa naye kuye Lenskini yabadde ku kozi ntuufu. Lenskini yaddayo ku kituufu mwasaze omwana oba omwana mwasse mutti. Those are words said by these people, si bigambo byange. Naye nga bannayuganda bannange bino ogezangako okuba nga okuuma obuntu bulamu n'abasawo baba bakola mulimu gwabwe whereby bavunaanibwa bagambi boogeddwako ebigambo okuba nga balagajjalira obulamu bw'abantu. Nammwe abasawo mufune ekyokuyiga nti sometimes omuntu aba azze musooke mukoleko, ffe tuli mu nsi eno zi Dubai zino nti poliisi terina buzibu kukwata gw'oli ofiira ku kkubo kujjanjaba okuteekako ebyuma bya tabu. Bo tebalina buzibu, bajja kujjanjaba bamale bakutye bagambe tukujjanjabye tukujje mu mbeera embi genda onye ssente z'eddwaliro bakubanje naye nga bamaze okukuwa obulamu nti kati oli mulamu bamaze okuseevinga. Tebiringa bya kampani omuntu alina sasula lwa nsonga biseera singa bigamba temulina insurance. Omuntu yenna alina insurance wano bamujjanjaba then iyo yatandika okujja ssente ku insurance oba naye n'aba nga akola n'asasula bakuta n'otayira naye ng'olina ssente z'eddwaliro olina osasula bw'oba tofuluma nga bazikubanja okitege naye bakusanze obudde ku kkubo tolina mulimu they treat you n'omala ne bamala ne bakuleka n'ogenda ne bagamba genda onoonye ssente zaffe. Zino ensi ezirina standard based ziri si eya Uganda tasasudde ssente bajja mukwatako kitegeera byani akumanyi. Eddwaliro lwe banzijanjabirangako e Kampala bagiyitanga Doctors Clinic. Ababeera Emengo mugimanyi. Ndira nga maama wange ansindikayo yaŋŋamba nga akwata kyebiri so gende bwe kyebiri basooke bakoleko ku makya nja leeta endala. Yanange bwe ntuukayo ngamba kyebiri yiino nga bankolako. So Kampala kiri systematic bayagala omuntu bamukole tetumanya akabenje we kagenda kujjira. Ndowooza omuntu abadde baddemu n'akasente tomanya we bigenda kusoba. So embeera eyo Lenskini yagenze n'akuba abasawo mwena mbalabyeko video nga bali ku bitanda bavuya. Embeera ne bayisiddwa ddala oyo omusawo ekyo kiyita eggaadi omuntu bayinganika oba bamusaze nakiwono lebye bamusayo baki boy kirungi babadde ku ddwaliro babakubidde wala omubabatta bannange singa katuli kuki naye gyagamba kimwa Lenskini stay strong ojja vaayo just ffenna engeri gye tuli abantu tuyigire ku nsobi zaffe obusungu buleme tufuga. Si kirungi okuba n'obusungu obusukkiridde obw'ettumbiizi. Kati Lenskini ali mu kkomera ne Julio wuyo bodyguard we ne bamugasseeko Ibra Kabadi okusinziira warning gy'abawadde naye soon batabeera batamusabula masasi bajja muteekayo naye kubasuubira mu busolwana n'abantu abalina emmundu kubasuubira mu kati erwero lya nsambya tebagenda bbawa mmundu asikali ajja kukuba amasasi bajja mujjako emmundu abakwate babeere baki ba masasi of which you can end up losing your life. Lenskini n'ava mu kkomera
nga toli oba nali skin ava mukomera nga teggwe keesi yo nnene nnyo n'atasobola kubairinga out. So Black Abadde nja kugamba ebigambo bino kyoyagala okukola tekyetaagisa video ezo nga ezo ezitiisatiisa ezintimidating abantu zireke. People are very bitter nowadays. Omuntu asobola okuba nga takwagala ate nga tomanyi. Saa zino ndabyeko abantu bataddeko alien skin hate ey'amaanyi nti oli ajja kugamba nti alien skin simanya yassa omwana. I've seen such videos, yes, omuntu eyasse tayogera nga alien. Mwalabe video ekiro ng'agamba ngenda kujja ku police manyi omuntu aliggiro tetayogera bw'atyo. Kyangu nnyo okutegeera n'olinaga alien skin yasse omwana. No. Tukozese ku common sense, tugezeko okuba nga ate tulowooza n'emitwe. No matter how you hate someone, kikwetaagisa okuba nga ate olowoozesa omutwe gwo si magufu. Kulaba no matter the hate you have. Nzagamba kimujjasa alien skin abeere strong mukomera gy'ali asobole okuvaayo nga mugumu. Yayongera yimba ennyimba ze ez'okumukumu okitegeera. Ne industry egenda mu misinga kana akaseera ne emani. You can't know when you're going to prison. Essaawa eno ojja kuba oyingira mukomera wonna wooli oba olina omusango oba toyina. Ewaffe gyembeera kisoboka okitegeera. Kampala bwe mutuusa oyingira ekkomera, so don't wish someone bad. Sosobola kungamba mbu oba omuntu towagira naye kyawagira alina beera mu kkomera. Ate kiba kirala kuba buli muntu abazze mu buyinza alina oba opposition ekuyambeko okukola ekituufu. Nga tuvuddeko awo tulabeko abantu be batadde okuva mu kkomera. Oba batuyita ba political prisoners. Bannange mukulu Ziti Kiseka Swaibu Kiseka abayeka koza seeka kakkanya ebigambo. Olidde ku mmere n'oyogera ebigambo bingi. Ate Bobi Wine yatufera, ate Bobi Wine yatukozesa ensobi. Ovuddeyo mu kkomera wati watadde okifunye. Si gwe yekka wekka eyavuddeyo, waliwo n'abalala bavuddeyo. Awo advise yo okuba nga okuyinga ssebo kuba kati nakulabye oyogera n'ekkomera oli kuba nti waliyo ebisiyaga. These people know. Amakomera n'ag'ebweru akwakala ab'ebweru bo bakipromotinga. So makomera go si malungi. Yesu lwaki omuntu omulamu olina olwananyo weewale ekkomera, weewale ebintu ebigenda okuteesaayo mu kkomera. Ebintu ng'ebyo tubadde tubibadde mu makomera all along nti basajja babimanyi. Kiki ebiri nti waliwo abantu abakola embeera y'obuswavu mu kkomera ddala abasajja ku basajja. Ovaayo n'oyogera ebyo, oyogedde Bobi Wine simanya twabadde ku ndagaano. Olabika ng'eyateekeddwawo okubaako ne byoyogera. Ate oba baakutaddewo bukosi kye baba bakusuubira, baba bakusuubira okuba nga ate oli mu reasoning, understanding. Twetaaga kwogera ku Bobi Wine okuba more relevant. Oyogedde kubba akalusiba mu article olwa Bobi Wine, a lot of unnecessary talk. Ate obyogera oli mu kulya tinomanoga ate emmere. So tugambe emmere gy'olya ekuleetera okwogera ebyo nti obadde oludde ojjirya. Stand, you have valid points, try to bring them out properly. Tuwetaaga kuba Bobi Wine okubanga point zo ziwulirwa oba zitegeerekeka. Kitegeera wagamba omukazi yavudde ku ndagaano oba ndagaano ki gye mulina, so tujja lindako tulabe. Yes, okukwatibwa kwa Besigye kwabaddeko ebigambo bingi. Dr. Kizza Besigye kubanga bamukwatira Kenya, ebigambo bingi byayogerwa. Bakwata batya omusajja e Kenya erina omusango, bakwata batya omuntu ku ttaka lyayo. Yes, ekyakwasa Besigye yagambako emabegako, yagambako Bobi Wine nti tosuubira kubanga ojjako Museveni na Kalutu. It's a wastage of time. Bwatyo byagamba Bobi Wine. Ndowooza ye bwe kyeyabadde agezaako okukola okubanga yalikodingiddwa ng'ayogera n'abasajja abatunda ebyokulwanyisa nga ayogera ku drone. Muzimu zino drone ezisobola okuba ne baweereza drone nejja nekuba nga bw'olaba Kampala banekuba ebifo ebimu mu Kampala, ezo drone zitambulira mu bbanga, n'adiscussinga ammunitions ebyokulwanyisa ebyo, n'adiscussinga helicopters nti aba yeetaaga ebyo ebyokuba nga alwanyisa. Ye kati ye yazzenga mu yeekera yakola ebyokuba nga ajja ku ballot paper whereby abasajja baadde bamutaapinga nga bawulira abasajja bayogera, ne beera abazungu bamugamba bano abatunda ebyokulwanyisa nga bamugamba kimu
taata kaakana ffe tugenda kuba tukuba ebyokuwanisa naye just kyeyetaagisa kimu ssente naye nga byebintu ebiri. So ekyamukwasiza kye kyabadde ayogera anegotiatinga n'abasajja okubanga agula ebyokulwanyisa ayeekera eggwanga. Kitegeera audio weeziri ng'ayogera nabo. Kitegeera ndowooza munawakana bajja leeta video kuba ebintu biriyo ku internet. So it's something kyotasobola nti bafulaminze oba ki ebyamukwasiza omukulu nga bagamba aliddeyo mu nsi olukwe. Ndowooza yalaze nti abavubuka kino kye mwandibaddemu kalebe mulimu ebyembululu mutumalira bumalizi ki budde. Yabadde negotiatinga n'abasajja ng'alaga abalala abaliwo what this is what to do whereby mateeka kikyamu. Bwe bakukwata eba treason oba oliddemu ensi y'olukwe. Buli muntu yenna ayagala oleeta olutalo mu nsi ye aba agiriddemu ki olwo gyoba bateekawo measures z'okubanga muyimira ne mukuba akalulu. Ate nga Besigye katakyakiririzaamu era kagamba Bobi Wine okubanga atwala abeera mu kalulu it's a wastage of time. Era we yesterday nagenda nayogera n'abasajja abo nga bekigambibwa ng'odi oba I got a chance n'empuliriza kodi ezo nga banegotiating ammunition, simanya drone, simanya mundu, simanya helicopters okubanga azifuna. N'agamba n'okugamba nti ayina abaana mu Air Force bajja omuyambako okubanga bamufuna information eyo agifuna. So ne mu Air Force bagenda kuba mu torch Air Force ya Uganda nti mulimu abantu abo ayinamu molo bamola ayinamu abambegabe abajja okubawamu information gyagala ofuna okwongera okumanya security ya Uganda Air Force eyimiridde etya ate era babeere nga bamuyambako. So that's best for you. Yensonga lwaki byemu bakyamunoonyerezaako ebyamukwasizza ne bakyayongera okubanga bamunoonyereza nnyizaako nga sooner or later ajja kubanga yajja mu kooti yabanga ayongera okubanga abitebya. Nga tuvuddeko ku Besigye tujja kugendako ku nsonga endala ezifa mu ggwanga. Yes, Uganda nasinga tebagala biwulira naye tujja byogerako wadde basinga temwagala biwulira just mawulire. My duty is just to gezaako mbawa amawulire, so it's okay. Abatakisansuza it's okay, gwe kinaba kisansuza well and good. Yes, Uganda ya launching construction officially. Yalonchiza construction ya Railway egenda okubanga eva Mombasa. Bagambye Khartoum, Mombasa? No, bagambye yes, naye ng'egenda tandikira Tororo ebeere ng'eva Kenya direct paka Uganda. Bwe mbadde ebintu okusinziira ku kooti ya president agamba nti ebintu bye tubadde tumala ennaku 14 nga bijja bigenda kuba bitambulira ennaku 24. Kitegeeza in 2 days omuntu era ajja kuba atisse cargo kubanga eva Kenya ajja kuba etuuse Uganda mu Kampala okuva ng'etambuza train. Era n'agamba nti transportation naye egenda kwanguwa nti bino miles zibadde ziri 35 per kilometer mugenda kuba kati nga mutambula mujja kuba kati mutambula 125 bikiba per kilometer bwe bitamanyi ebyentambula mujja kuba mita kitegeeza transport yeyongedde okuba fast nti omuntu obadde otambulira essaawa 5 osobola okuba ng'otambulira essaawa emu oba eddakiika. So mu ngeri eyo ngezaako okukavalinga kiri kyokubanga ogedde speed nti ne transportation okuva Kenya paka Uganda egenda kubanga egetinga more cheaper and efficient. Kitegeeza mmwe mwenna abagenda okuba baleeta abayingiza ebyamaguzi okuva Uganda ogenda kuba biri cut 50% okuva ku bubiri bwe mbadde muyingiza emotoka nti oba obadde osasula $10,000 okujja ebintu okuva Kenya paka Uganda ogenda kuba osasula $5,000. Kitegeeza ojja kuba oseeviza $5,000. Nti ekyaleetesezza embeera ya train ejja kuba eyizinga transportation ey'ebintu nti bino ebintu ebiva e Uganda bijja kuba byanguwa. Ekya commissioning dollar oluguudo nti kijja kuba about cheap transportation ebintu byamaguzi n'abantu no connecting Kenya ku Uganda in the fastest way. Okusinziira nti abasuubuzi badde balina pressure transportation ebadde basumba nti badde yalowoozeza ku basuubuzi okusinga n'okwanguyira transport. Era abagenda okwasaganya gundi eyo
bataki bagenda okuba nga bazimba oluguudo lwa train okuba nga luva sides eyo Tororo paka eno paka mu Kampala. So Uganda officially batandise construction badde mu kibanjiza ebbanga kibatwalidde emyaka 9 naye finally basazeewo bakicking on. So okuzimba kwatandise kwatandika dda kwatalaba video nga bazimba eyo naye ndowooza nga tebanakifuula official tebanakicommissioning official. So officially okuzimba kutandise. So by next year maybe okulonda tunatandika ndowooza train ejja kuba netandise okutambula ate ng'etambula bulungi katusuubire ejja kuba eri better ejja kuizinga transportation enofuula nga etambuza ebintu cheaply. Oba ne banagiconnectinga nga zino ezaffe eno eza Dubai teziba zaffe. That is radio transportation for you. Abana Uganda bagita oba gauge oba gauge biki transport radio transport for you guys. So mwenga mwateeka okuba nga mutambula. Story endala yabadde ya Shiba Kalungi. Shiba Kalungi bamwokyesezza mbu omusajja yafuna musajja bano abanako abasajja ba n'abantu n'Abanauganda temubatuuna Shiba beyeetoodde temuntu ayinza mugamba omusajja talina kyalina musajja mwavu naye ne mumuteekayo lwakuba yajerega abasajja naye teyagala like lwakuba yavayo n'agamba nti ye siwa abakisa abakazi basobola nga okola ensobi ne bakuleka mwenna mwasirika Shiba abeere ng'ayokya okitegeera. So Shiba ne tujja musabira abeere ng'ayitamu eyo embeera kuba kati saa zino abantu bamwogezamu nga ayagala otya omusajja ate omusajja gw'oyagala talina na mpapula ate mukamu kalina musajja mufumbu. Shiba Sibo yabagamba ayagala bagende mu threesome oba Shiba yagamba oba musajja nti omusajja abali bonna bakazi babiri ye ng'ali omugalavu y'amaanyi gy'olina maama ate watugamba gwe toyagala abasajja just osobola ofuna musajja akuzaalamu naye talabika toyinza zaala mu bavubuka. Obudde bwe buba bwagenda obwebyo naye tujja kukusabira oyitemu eyo embeera ate munnange etali nnyangu. So nja bajjukiza abaana b'e Dubai nga 7 wagenda beera DXP Winter Fest. Saa zino tiketi zitundibwa eza VIP nga bategese ya kitiketi $20 sasula ate gogenda obeere ku ya kitiketi ate of course still ogenda kuba VIP ku main show. Mugule tiketi mukone ku namba ya Vibes Wigi obaza kumanya mbeere nga mukola ki manguyanguya ku bintu ate nate beere nga bibanguyiriza obulamu. Saagala mmere tuba ku Dubai Uganda manya mba tempo tenebaza bonna abasubscribing abalikinga abagezaako kubanga batusupportinga mu ngeri yonna ne content kuba it's not easy kubanga ogezaako kubanga osearchinga wano wali ofuna info. Njagamba big up la familia mubaddewo mutusupportinga day and night. Bright oli wakabitano wange kasi oli fit Bright yonna gy'olibeera fit Dio bali kusupportinga mwe bali kusupportinga abaana bala familia mwena muli bangi sola boogera mwena naye muli bakabije bamanya abaana b'ekatwe oli banga mutukoonako mutulabalabako mwena mbatumidde big up ba obi ba ogi abatwala obudde ne balaba video zaffe muli bakabinywa nammwe ate mwe abatufudde kye tuli mu bweso bwaki we keep working we keep trying our best okubanga tukola ki tubaweereza ekisinga. Those ensonga zonna ezibadde zitakisa okwogerako zogeddwako. Abaana b'e Dubai mbajjukiza mwekuume twajja wano okunoonya ssente si bulwadde. Alina omulimu gwagala ennyo okufuna emirimu wano si kyangu. It's no easy yo. So it's better you guys try to protect and respect the jobs, work hard, get the skill. Olw'amasomero ageeyo basomesa mwabagala okukola visa change mwabagala okukola transportation from here to there mwagala okuleeta famire yo jjajjawo maamawo byonna biba biggwanga. So sijja balwisaawo jatwala opportunity eno mbasiibule mbagale mubeere bulungi tubagalira ddala tugezaako kavalinga yonna ebadde mu week nga story zongera developinga
abasiba bavudde mu makomera bannange tukkakane tusooke tubeereko ne famire zaffe kuba famire zaffe zibadde zitusubwa kuba bw'oyogera tomanyi ani akukyawa ate asirise teyejjusa emupininga asema boboyi kino ate Museveni kino what would be best for you is just to sit home be with your family mu reflecting ebbanga limubadde nga temuliiwo ate musobola okuba nga mugetinga what's better for you. Teri yakukozesa singa nawe olina okwerowooleza ng'omuntu nti kyenkola kikyamu kyenkola kituufu. Mwe n'abaavuma ku intaneti ennaku zino abasajja basiba ate njawo amagezi omuntu yenna akuba oba olina oli mu kuba gavumenti okuba Bobi Wine okolaani bane tebyetaagisa. Respect people omuntu kiti kyalimu mweremu ekitiibwa ate oba oli mu kuba gavumenti okuba gavumenti ate n'ova ku social media n'ogera ne kukuba wekalakaazi gojja kuba tageti bajja kukuba bagamba bakubidde mu beekalakaasa. Basajja bamwe bamadubala babasindika dde okusaavinga. Kampala gy'osanga omuntu ayogera n'amaanyi bamusiba ate n'akaaba mbwe yali katono omuvubuka eyavuma amafiina bwe nali nkolera abantu content tukolawo content katali wakuvuma. There are a lot of stuff to talk about. You don't have to abuse someone, you don't have to attack someone to make your point valid. There are better ways to pass the information. Abantu babulye nti kuba omusawo kibi kitegeera nekkomera wadde no matter how right you are, no matter how bad you feel about something nekyo kibi ogenda kulwala bw'oggyewo omuntu n'omukuba oba ozzeewe gwe abamulumbye bayende ye mu mbeera yonna abamutuufu kitegeera. So bannange ndabyeko vidiyo omukazi anaabira mu kkubo misanattuko kyekiri e Kampala bannange. Anyway nkyeka Yesu anaatera okudda nga bye bagamba kuba bannange oba enkomerero yeetuuse oba ddogo oba suubi oba awukamu ojjamu engoye kukkuba eriri bbizi n'ojjamu engoye n'onaaba n'abantu bakola bulabi ne bayisa ndowooza abajja abaana ku masomero badde babakwata bukwasi feesi oba talina musajja bani abakazi mbeere n'abasajja ng'obagamba oli mulungi nebirabira nti ojja tuuka ekiseera myaka 3 ng'okaddiye nga bonna bwe wagambanga musimanya akinanini bagenda dda bafuna dda abantu abasa. If you find the right person stick on him. So wanenja bebaza okwekumirako bless.